left because the cameras have increased. Poliisi esazeeko omukulu Munangate Bobi Wine si birungi nakamu wali Munangate Molela byengende kubeera nga nkulagako ate nga ku sayidi y'emu ye omukyala ye akubiddwa munnange like tear gas oba pepper spray esayidi eno byengenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo tulabe embeera nga bwebadde Munangate wali Molela ku sayidi y'emu King Saha kakati nno ali sayidi eno ali mu kubeera nga asonga Munangate mu Uganda abadde bannange mu nnyonyi wali abadde yeekola ebintu bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi kansoke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga vidiyo kansoke Munangate nkutegeeze nti nno Bobi Wine in danger birungi si birungi munnange esayidi eno erira poliisi Munangate emusazeeko by the way wabaddewoko nga ebibadde wali bitambula Munangate ku media nga tebannamanya nti ki Munangate kigenda mu maaso lwaki Munangate Bobi Wine bamusazeeko poliisi byonna byonna nja kubeera nga munnange nga mbikutuusaako byonna munnange ebinaavaayo esayidi naye nga wali nze munnange obutambi obw'enjawulo bwendabye nga buli mu kutambula kw'ossa n'omukulu Munangate Bobi Wine abaddeko ku mukuto gwa TikTok abadde live Left because the cameras have increased. That is the situation right now. We thank all of you that have spread this message all over the world. It is your camera that keeps us safe. Thank you very much. We shall keep you updated. He has raided us together with this team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Okay? This is the squad that has raided our hotel, tear gassed our rooms. Yeah. As you can see, they keep hiding their faces, but magician. Mujeko. nga bw'ogezaako okulaba obumu bwe butambi Munangate bubadde bugeetinze vayiro ku mikutu egy'enjawulo nga nkwongeddeyoko wali King Saha ali Munangate mu kusonga Uganda esayidi eno jjukira nti nno ali mu kuva wali Munangate mu Canada abaddeyoko ne shoze esayidi eyo z'abadde araninze esayidi kakati nno bw'ati nno bw'abadde alabiddwako Munangate mu nnyonyi. Bannange abadde nga yeeyagala okukamulako obumazi nga bw'ogezaako okulaba just abadde alesitinzeemu nga bw'olaba munnange kw'ossa nako akatambi wali abadde Munangate ku ssimu awo nga just ali mu kutwalirizaamu Munangate ku kadde ke omuyimbi King Saha. Leero nno Munangate bwenti bwenkoze ku zi updates zino kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna Munangate obitwekere
ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.